Yes, with them said them say, Vampitan Tambi Jimson, Naman Rich Boya, Maxudi Junior. Yes, waliwo ekigenda mu maaso fena kitumanyi mu ggwanga lwe lutalo lw'obuwoomi wakati wa Lwasa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lyenina Nabatanzi. Obuwoomi bafuuka obuwoomi. Kaluka Sita yagamba nti wulira obuwoomi, yes, danger. Buwoomi babuyita danger, baleeta tabu, baleeta ebizibu wakati wa Lyenina Nabatanzi ne Lwasa. Omu agamba nti bamubba, omu agamba nti nedda. Now Lyenina Nabatanzi agambye nti yadde Lwasa yasobola okuba nti andeka wakati mu kkubo mu masanganzira nga sina gye ngenda, naye kimanyi Mukama Katonda luki olwo nanzija mu kyezikiza nange nenfuna ettalo luno netandika okuba nti neeyagala neneegomba neneekyanga ng'abantu abalala beekyanga awo notandikira ddala okwekyanga n'ofuuka wa tabo nnyo. Yes, bwekyo birina okuba nti kitambula. Nkugambye nkwaniriza, sigenda kuddamu mulundi mulala kwaniriza wabula okwagaliza ebirungi byokka weekuume, kubanga coronavirus gyali ali loud, live and clear. Olina okuba nti osanitizing emirundi gyonna gyoba osobola, togenda mu bantu nnyo, obulwadde bwa ddala abantu bafa ebyaddala mu lo, so njagala kusaba weebereremu. Now otuuka ekiseera bw'obanga olina omuntu gw'olina naye n'ogamba naye omuntu ono namukola ki, n'olaba ng'embeera gyekutwala nga yattabo ddala. Now omukyalo yasooka n'asirika ng'alowooza ti ekintu kino tekigenda kuba nti kimuluma, wabula kyagenda mu maaso n'okuba nti kimuyingira. Jjukira Lwasa balina agamba nti omukyalo ono yali mubbi, nti yali munaku ddala, yamusanga nga munaku, n'amugulira amayumba, n'amugulira emmotoka gye yali tavugangako, n'amukolera bizinensi, n'amuteekamu n'enjala mu bigere gye yali talina. N'avaayo n'agamba nti yamusanga musiiwufu ddala, nga mwavulu nkupe masikini atalina yadde ekikumi, era n'agamba nti omukyalo ono yamusanga n'ebipali. My God, wana n'omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti asirika. Yes, yagenda mu maaso n'okuba nti asirika mpola mpola, era nga ebintu bino byagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bikyuka. Now mu kuba nti ebintu bikyuka mpola mpola, Lyenina Nabatanzi yasobola okuba nti alaga nga atambulamu. Yes, of course yalaga nga atambuddemu nga talina kizibu kyonna, nga alina emirembe. Recently twava ne tubalaga nti yafuna omusajja omulala, but still olwalira afudde n'agamba nti nkimanyi ne mukizikiza eky'amaanyi ensi yonna Uganda endiko enjogerera bino nabiri, Uganda endiko eva baŋŋamba nga bino nabiri, naye nze obulamu bwange mukwasiza Mukama Katonda. Mukama Katonda oyo yantonda tasobola kunvaamu, era tasobola kuba nti anvaamu, talisobola kuba nti andekulira, kubanga Mukama Katonda oyo yantonda nga alina papasi. Mukutonda nga alina papasi, ntimanyi nti talisobola kuba nti anjabulira. Wano wonna ebiseera bisinga abantu tufuna ebizibu ebingi, twerabira Mukama eyatutonda, the creator, ne tugenda mu ssabo ne tugenda mu ki, ate nga tuli mu trying moments. So n'olwekyo wano nga tuli mu pandemic, tuli mu bigambo ebisongovu Lwasa byagenda mu maaso n'okuba nti atuuka ku TV ng'agamba bino nabiri. Lyenina Nabatanzi avudde n'agamba nti yes, Mukama ali mwanguza. Jjukira olutalo luno Lyenina yali ne bamidye personality bangi be yali alunena, especially abakyala ne basibita abenjalo ku musajja ono. Twawulirako nti mbu omukyala mukulu amanyikiddwa nga Raibi, Madam Precious Remy, oyo akola ku Galaxy FM 100.2 kwogata ne Spark. Yes, Spark TV live wire yagenda maaso n'okuba nti naye ayagalako ku musajja yomu ono, era nga sisima yagenda maaso n'okuba nti ekyuka mpola mpola n'abikwatakwatamuko nekigenda nga bwe kyaligenze, but unfortunately ekintu kyagenda maaso n'okuba nti kigaana, naye nakisuulawo. So Lyenina n'atandika okuba nti alaba naye ebbali abavubuka abatandika okuba nti baagala okuba nti bacekkingako 120 nga nawe bwomanyi abavubuka nti balaba omukyalo omulungi balowooza nti even ekyo kirya grass ngamba that animal nti it's also beautiful. So n'olwekyo ebiseera bisinga abavubuka bagwirana n'omukyala. These days we are so desperate of money, abantu relationship tezikyalimu makulu nti rabadaba bamuwasiza nti ate nti ffenna tugenda wetufunira. So n'olwekyo abadde Lyenina yalowooza nti abasajja bali be yali alaba balina future okusingako kuono, yadde eno yali mugagga yali talina future ye. Ate eno tadde ekintu kyatabuka ne beerangira ku TV, oli mukopi, olina ebisiraani, simanyi biki biki, obuwomiziro n'ebintu ebisigaddewo. Olwaliro omukyala agambye nti no matter what
kyonna ekijja oba Mukama aleese ekyakoze eki ye amanyi alina essuubi nti Mukama Katonda lulikyolwo ali muwanguza. Mwebale kuba nti mutambula naffe ebiseera byonna. Tubagala nnyo babuladi baffe abali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Bapta Maksudi Junior, Ntambi Jimso, the number one rich boy, East Africa, Africa, worldwide. Zikizanko mewano.